بسم الله وبعد. حديثي الأول في كتاب الفرائض حديثي نسوكا ekigambo ekisookera ddala ka vidiyo kaneno oba odiyo eno njagala kubeera nga nyongera okirongoosamu. Ekigambo ekyo nakisomye naye nga mu lulimi lwa hadithi ekigambo kye baawandiika. Hadithi egamba nti ani Abdullah bni Abbas radiyallahu anhuma ani nabiyi sallallahu alayhi wasallam qala alhiqu alfaraidu biahliha fama baqiya falawla rajulun dhakari. Hadithi enjagadde okulongoosaamu. Hadithi eyo ekigambo ekyo osobola okukisoma mu mbeera nga we kitalina empeerezi, mu mbeera ya nahawu nti ilhaqu nga we kyabadde kisomeddwa, naye nga mu lulimi lwa hadithi ebigambo ebyo tetubikyusa. Riwaaya zonna ezisinga obungi kigambo kiri alhiqu alfaraidu biahliha fama baqiya falawla rajulin dhakari. So ekigambo ekyo kyenjagadde okubeera nga nyongera okulongoosaamu. Ekigambo ya hadithi egamba nti alhiqu alfaraidu biahliha fama baqiya falawla rajulin dhakari. Wa fi riwaaya egamba nti iqsimu almal baina ahli alfaraidu ala kitabillah fama tarakat alfaraidu falawla rajulin dhakari. Hadithi eyo twamaze okubeera nga tuginyonyola bulungi nnyo. Ebisigadde byonna biri mu vidiyo awo empanvu egimalayo bulungi. So njagadde just kubeera nga ngisomamu obusomi abazikwata obeere ng'okwata ekyasinza okuba ekituufu nga tugirongoosa hadithi eyo. Kisa ekigambo kyabadde kimu ekisooka nti alhiqu alfaraidu biahliha fama baqiya falawla rajulin dhakari. Kinjagadde okubeera nga nyongera okulongoosaamu nti oba okisome alhiqu otasoma kigambo nahawiya wabula some mu lulimi olwa hadithi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.